Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya nenda kubasaba musubscribe nga temunyigene kade Pastor Bujenge sawa yona baby boy munange konguzi ale mwana mwala manyikidwa nga Susan Makula abasinga ku social media bamuyita mwana muwalambu Susan Makula mwana mwala ninga Makula si muwala bannange mulekiraawo Makula kati mukyala mukulu otukira okuba n'omwana omulenzi omwana omulenzi gwayine saazo sebo toba mukazi muto nino kwesanga Makula sio bali mu AGM ne Teddy Bujingo mu muddaawo abambaga amasebo mu Teddy Bujingo mukulu nyombo mu Makula byali baddamu lekera amaka bannange abaye bali ku mukolo gwa Twitter okubatoko mugambo sebo bagamba nga Teddy wasinga Susan Makula obukulu nenga sebo ne Susan Makula siye muto mukazi mukulu nawe mulekera okumuyita omuwala ama bali kyabagamba nti Pastor Bujingo n'omukyala manyikidwa nga Susan Makula konguzi baby boy esawa na Makula asubiza okubanga munanga mukubirawo baby boy information etambulira nti Makula yasema okubanga afuna olubuto n'abasinga beebuuza embuto za Makula zibulirawa embuto za Makula zibulirawa embuto za Makula zibulirawa jukira omukyala waliwo omukyala bamita antikaduuka wa kushomidyo okwo ali antikaduuka nedda si antikaduuka Zubeda avaayo n'agamba nti bisesinga oluusi eri abakyala abakola kyabagenda mu bufumbo naye ng'oluusi bagenze mu bufumbo obwo naye ng'omukyala abaddemu ng'abadde si mwangu ng'ali ebintu byakozesa oluusi nga bw'oyingira amakaago munoonya omwana n'abula katugambe nti Teddy Bujingo alina kye yakola Susan Makula kubanga wetegereza abasinga bagusalira Teddy Bujingo bagamba nti yalitidde okubanga Susan Makula amusiba okubanga atanaba kuzaala mwana emyaka mingi negiseewo ate nga Makula azenga afuna embuto nezakazivaamu buvi kati information etambula essaawa zino eraga nti munnange essaawa zino ali lubuto akadde kano ali lubuto era Pastor Bujingo nakologulo yamusabidde namugamba nti munnange asobola okubanga asumuluka njukira baba ne programu yaabwe eyabulirwa Sunday wali ku Soti TV live ebaako live Pastor Bujingo yasobola okubanga asabira Makula asobola okubanga asumuluka bulungi Pastor Bujingo ndo ikugamba kyabadde kiraga nti asuubira ka baby essaawa na ate asuubira ka baby boy kubanga essaawa gy'adde amusabira yabadde amugamba asumuluke bulungi asobola okubanga bambika baby boy akazaala bulungi bibitambatambula akadde kano ku mitimbagalo naye nga Zubeda yavaayo n'agamba nti Makula ekimusibye okubanga atannazaala alina kwetonda Teddy Bujingo ajja kumusumulula yajja okumusumulula okubanga addamu okubanga azaala kubanga tetuyinza kugamba nti nomugumba already nti yazaalako dda agamba nti alina kwetondera Teddy Bujingo jukira bangi abavaayo nga bamugamba nti alina kwetondera Teddy Bujingo naye Uncle Ben naye yavaayo n'agamba nti Teddy Bujingo tawa namwetondera kubanga nze alina eddagala nze alina yirizi nze alina okubanga ngisumulula so kubanga osaala bajooga Uncle Ben ajooga baaba so naye yeyingizawo mu nsonga alaga nti Makula olina okubanga onetondera osobola okubanga osumuluka bonna netondera ojja kuba osumuluka bulungi nnyo ojja kuwoza bulungi nnyo omwana wo bonna netondera bwoti muwiki ojja kufunirawo olubuto muha guno gujja gena okugwako ng'ozadde omwana bye munnange bitambula kadde kano ku mitembaga naye nga Pastor Bujingo asubira akaana ka baby boy ndooza bagenze mu sikaani munnange ndooza ne balaba akaana kakola ki akaana jukira nabagamba nti ebisesinga olusi percentage esinga olusi sikaani ebintu ebisinga olusi kale byefulumya olusi biba bituufu twategeeza nti percentage ndowooza entono obimu biba bikyamu kyategeeza nti sikaani ku mikisa emingi esobola okufulumya ebintu nga bituufu okusinga emikisa emitono egy'okufulumya ebikyamu ndowooza mukitegedde bulungi ekyo bweraga nti olina mwana mulenzi percentage eba waggulu nnyo okubeera ng'omwana oyo mulenzi naye percentage eba ntono nnyo okubeera ng'omwana oyo si mulenzi kitegeeza nti emikisa oba na mingi nnyo omwana oyo okuba omulenzi okusinga obutaba na mulenzi okusinga emikisa egy'okubanga si mulenzi nga muwala ndowooza mukitegedde bulungi nnyo sikaani bwe zityo bwe zikola naye ng'ensonga zeezo bamugamba alina kwetondera Teddy Bujingo ajja kubanga amusumulula Zubeda avaayo n'agamba nti Makula wetondere Teddy Bujingo ojja kusumulukuka ojja kuzaala omwana bwe tamwetondere ojja kuzifuna mwaka ku mwaka
mwaka ku mwaka yamugamba nti ajja kusigala azifuna naye nga tazaala. Yamugamba ojja kusigala ozifuna naye nga tozaala. Munege amawulire agatambula ku mitimbagano egya social media. Mbagala nnyo mwena era mbebaza ne mbagamba nti muli big nnyo kubanga munfollowinga abali e Saudi Arabia, abali e Qatar, abasinza mu ggwanga erya Oman. Mbebaza ne mbagamba nti muli big nnyo kubanga mugifollowinga. Ne gamba nti comment section weeri awo obubaka buntera mu ka comment section. Tosigale nga onfollowinga, likinga, commentinga, subscribinga niga kade nsonga zo Pastor Bugingo yongedde okubanga asabira mukyala we Mukama katonda okubanga amusumulula olubuto lwazemu okubanga afuna embuto yakafuna mpitirivu g'amazima. Ate buli kimulanga kirinkinze mumanya nti kituufu kubanga embuto azenga azifuna okumanya nga Sironi Makulu azanga afuna embuto eziwera. Noli Pastor Bugingo ali katuuti n'alangira nti ali lubuto ng'olubuto olulala lukulu ne mama girwabulira. Zubeda yamugambye weetonde Teddy Bugingo ojja kola ki? Ojja kuzaala. Gibali abakyala oluusi ogenda mu maka ge n'ogayingira n'agamba tojja kuzaala n'otazaala n'ofuna embuto nga zivaamu buvi. Ng'ofuna embuto nga zivaamu buvi. Munange byebyo Pastor Bugingo asubira baby boy ndoza kagenze mu sikaani olunaku lwo gwe yadde asabira Sironi Makulu okubanga azala bulungi. Mbere bulungi mwera.